mwasibye mutyeyo Kadaama alina obubaka bwayagala okuyisaawo katumuwuliriza. ali bulungi. Mbadde nsaba buli omu alaba ka vidiyo kano anyamba akatambuze eri oyo muzira kisa. Mu nnyumba mwendi ndogeddwa bubi nnyo, emikono gyange gifaana bwe giti, engalo zange zakyuka zifaana bwe ziti. Ennyumba eno nagiyingiramu mu mwezi ogw'omusanvu ne banyingizamu eno ennyumba. Naye ennyumba eno emaze okulabiramu ebizibu. Bandoga, bankyusakyusa mu mayumba, baagala kundya, nsiriiriddwa, buli kaseera baba bandogaloga, mbonerera. Bannange mbadde nsaba obuyambi. Laba omubiri gwange engeri gye gufaananamu. Laba nze zena amagulu gazimba gaago. Nakyukakyuka, obulamu si bwebwo. Nsinze yandibadde nga nfaana bwe nti nava ewaka nga ndi mulamu, naye kati natuuka eno nalwala. Ngezezaako okwogera ne ofiisi tennyamba. Ate we nava wano omukazi we baalaba mu nnyumba eri nga bali tebandidde, ate bansitula ne banza ku ofiisi. Ntuuka ku ofiisi, ate ofiisi yange baagala kunkuba kibooko. Bali kunzirusa omusajja ngamba tujja kukuba ddayo. Kati ntuuse wano ate bano bandoga buloza, emikono gyonna gyazimbazimba, omutima guba gunduma, ebintu bintambula mu mutwe. Seetegeera ndi awo bwe ntyo, obulamu bwange buli mu katyabaga. Kyokka nina obwana bwange bukyali buto, njagala mbulabirire mbulabeko nga nkyali mulamu. Kati bano abantu baagala kunzita, naate nze simanyi lwaki baagala kunzita. Kati nze seetegeera, obulamu bwange ofiisi yabutunda. Ofiisi gye naagirako e Uganda bagiyita recruitment company, eri awo bwetyo erinnya, naye kati nzijukirako eyawano bagiyita East Sky Recruitment Company. Kati eyawaka bagiyita Ambat Recruitment Company eye Uganda gye nasinziira okujja eno. Kati eyawano eno bagiyita East Sky, eye Uganda bagiyita Ambat. Kati amaofiisi ago gonna ngezezaako okulajjana, tebanfaako. Naye ng'obulamu bwange buli mu katyabaga. Buli kaseera baba bakusindikira amajiini, ebintu bintambula mu mutwe, ebintambula mubiri. Seetegeera, ebintu bikuba amadinisa, ebintu bitambula mu nnyumba, ekirooto weebaka ozuukuka n'otuula. Kati obulamu bwange babutunda. Abantu tewali muntu anfaako. Ngezezaako nga manyi nti ofiisi egenda kunnyamba enzizeeyo egaanye. Kale kati nze obulamu bwange ne babutunda mu ngeri bw'etyo. Kale ndi bubi nnyo, ndi bubi. Era simanyi obulamu bwange engeri gye babutadde. Obulamu bwange babutundira ddala. Naye mbadde nsaba muzira kisa anyambe nsobole okuva mu maka gano olw'ekisa kya Katonda. Oli awulira muli ng'alina ekisa, nsaba obuyambi, kubanga obulamu bwange babutunda. Mbaze n'abantu bano ebbanga, omukazi abeera ngamba tanjagala, n'abaana be tebanjagala, babeera bangamba tetukwagala. Kati ekitegeeza abantu bageramu nti bakwagala, kitegeeza babaagala obulamu okukola ki? Ekiddako kukutta. Kati laba engalo zange gye gifaanamu, amazima gali nti emikono gino gye gikola emirimu mu maka gano. Naye kati laba emikono gyonna gyasiiwuka, gyajjako amabwa, emimwa gino gyonna gyali gyajjako amabwa, ekifuba kyange kyonna kiri bannange, omubiri gwange gwonna gwayonooneka. Omuntu n'akuyita n'agamba nti jangu wano, n'ogendayo nga bakutte akanyonyi nga bakabiikidde mu ntebe. Okubiikola ate akanyonyi nga kagenda okujja eno mu kinabiro ng'ebitundu bye ebyekyama byonna bikyuse bizeemu wuziwuzi. Kati ne weebuuza lwaki kye banjagaza, muntu wajja okukola ssente, kumbe bantu baagala bakwagaza birala. Nze najja kola mala emyaka gyange 2 nzireyo, naye kati emyaka 2 sisobola agimala kuba n'amaanyi mubiri sigalina. Muzira kisa anyambe. Muzira kisa anyambe. Ndajjanidde ku ofiisi eganye okunyamba, mbonyeebonye. Tewali anyamba, tewali anfaako. Nali mmanyi nti bwe banaze ku ofiisi bajja kunzaayo ewaka
kati tewali muntu azza ewaka. Kati ennyumba eri bwe balemererwa okundya ne bakubira ab'ewaka woofiisi ne babagamba nti no ntolose ennyumba, ekitegeeza bano abantu batwala abaana b'abannaabwe mu nnyumba olumala okubakozesa ebikyamu ne babalya. Abamu ne babalimba nti badduse mu biyumba, abamu kituufu tudduka, abamu badduka mu mayumba, abamu tebadduka, babalya ne bamala ne balimba nti badduse mu mayumba. Tewali mwana adduka mu nnyumba. Abaana omwana agenda okudduka mu nnyumba omu ng'alaba nga bimuyitiriddeko, naye omu tadduka, omu bamulya ne bamala ne bakuba esimu ne bagamba nti yadduka. Nze kye neerabiddeko we nava mu nnyumba eri ne banza ku woofiisi ne balimba ewaka nti nadduse mu kiyumba kuba baali bamanyi nti ngenda kufa, kubanga embeera gye naviiramu eri yali mpitirivu nnyo, ng'ebintu bintambula nnyo omubiri ng'omutima gwange gweraliikirira. Kati wano eno we ntuuseewo bakola gwa kundoga. Mbonyaabonye bannange, najja eno kola ssente naye mbonyaabonye, obulamu bwange baabuteeka mu katyabaga. Negayidde muzira kisa, buli omu yenna waali awulira muli ng'alumiddwa ajja anyambe nve mu maka gano. Ofiisi yange gye naviiramu eri Uganda bagiyita Ambati Recruitment Company, eyawano bagiyita East Sky Recruitment Company. Kale amaofiisi ago teganyambye, naye ng'obulamu bwange baabutunda buli mu katyabaga. Bwe bagamba munzizeeyo ewaka nga bagamba twagala bukadde bwaffe 15. Kati obukadde 15 bwe baagala okunzita basigaze ssente. Kati nze tebanjagala mu maka gaabwe, ekisooka bangamba tebanjagala, ate kati bangamba masasule ssente. Kati nze bannange nsaba obuyambi, munyambe Katonda aba Katonda. Engalo zange zonna nzalage zifaanana bwe ziti, emikono gyadugala bwe giti bwe gifaanana giti, naye nga nkola emirimu bwe giti. Kati nakyuka najja kunoonya ssente nakyuka, emimwa gyali nga gyajjaga amawanga gyonna gyayatika. Laba luno olwala bannange, amanya gange nze lwekyo awori nviira Uganda. Amiina. Ebintu muli mutya eyo ba mikwano, kansubire buli omu waali ali bulungi. Nange obulamu bwange tebweyagala. Amanya gange nze awori lwekyo nviira Uganda. Najja eno Saudi Arabia okukola, naye mukama wange yantunda mu nnyumba endala, n'ennyumba gye ndimu sewulira bulungi, emikono gyakyuka egikola emirimu, ebigere byazimba, obulamu bwange tebwetegere, ebintu bintambula mu mubiri, ebintu bijja mu nnyumba, bitambulira mu nnyumba, bikubakira bikaba ng'abaana. Seetegeera bulungi, obulamu bwange bwakyukira ddala. Naye nga nviira Uganda, naye nga wano mu kifo kyendi bagitawo Damaamu, naye nga ofiisi yange e Uganda bagiyita East Sky Recruitment Company. Kati eyawano eno bagiyita East Sky Recruitment Company, eye Uganda bagiyita Ambati Recruitment Company. Kati ezo